Simanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo gwe mukwano gwange gwe eyeekuumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingu gano. Mukuliko obwakedde baganda bange abali eyo yonna abali emitala w'amayanja nammwe mbalamusizzaako nnyo kansubire nti nno buli muntu yalukeesezza bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Kaakati Pulezidenti Museveni ayina pulaani ennene nno, ayina pulaani kye tuwuliddeko okukyusa mu Electoral Commission. Tetumanyi kigendererwa kyawo, ayina pulaani okukyusa mu Electoral Commission. Ayina abanene baagala okukwata ku nkoona. Bandiba baani bano? Jjukira nti ne mabegako awo Museveni azze yeeyogeza amafuukuule ng'agamba simanyi mu kalulu ka 2021 National Unity Platform yamubba obululu akakadde kalamba. Bw'atyo bw'azze abyogera era ku social media platforms ezisinga obungi bizze bitambulirako. Kati wuno avuddeyo agamba ayina enkyukakyuka ez'amaanyi z'ayagala okukola mu Electoral Commission Board era agamba agenda kuba ng'ateekawo okunyeenya ku ttabi ku muti guno ogwa Electoral Commission oba matabi ki agagenda oggwa tetumanyi. Ng'agamba nti nno bwe tuba tujja tugoberera revolution ezeetambulira mu kulya kw'enguzi okuba nga kuvumaganya offices ne boards ez'enjawulo okusinziira ku source kigambibwa nti nno President ne EC decision eno egenda kuba ng'ekolebwa mangu ey'okukolamu enkyukakyuka mu EC mu Electoral Commission egenda kuba ng'ekolwa mangu. Mu mwezi gumu gwokka egenda kuba ng'emaze okuba ng'ekolebwa kubanga kino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kajja akitegeere nga waakayita emyezi emitono nga kimaze okulicognizinga n'agamba nti nno komishoni eno n'obukulembeze bwayo okuva mu January Pulezidenti abadde ajja akibuusabuusa, abadde ajja akiteekako flash situations n'agamba nti nno naye kati naba ng'ekiwundu kikuze. Agamba nti nno okusinziira ku lipooti ne results ezaavuddeyo mu investigation ziyawulira gye buvuddeko ezakondaktingibwa agamba nti nno revolution ziraga nti nno Electoral Commission oba Electoral Board yenyigira mu kulya enguzi. Lipooti eraga nti poliisi ekwasaganya Criminal Investigation Department CID yabadde confidential nnyo ng'ewa lipooti eno ng'egamba nti yo yazudde n'enyeenya obukulembeze obuli mu Electoral Commission naddala chairperson Simon Byabakama ne deputy we Aisha Lubega. Bano nno nga be basaavinga nga previous pagi emabegako awo omwaka guli ogwayita era ssaawa zino bali mu kattu, bali mu katyabaga era emirimu gyabwe n'ebifo byabwe byandirugenda newankubadde source egamba nti ba low ranking officers be bayinza okuba nga bafeesinga bullet enejja mu nkyukakyuka nga Museveni w'anoonya okuba nga holdinga commission ebeere nga accounting bwako to be countable babeere nga bakibalirwako. Guno nno gwe mulundi ogusoose Museveni okuvaayo okwogera defensive action eno against Electoral Commission.
Tujjukira mu kalulu akalwaningibwa 2021 elections ya dismissinga key figures mu Electoral Commission omwali Secretary Sam Lwakojo ne spokesperson Josam Talemwa ng'agamba nti bano balina ebirumira ebitaatambula bulungi mu boodi mu electoral board eno ng'oggyeko move eno eyakolebwa. Museveni akyalina obuvumu okubanga mu komishoni eno ajja n'apiyalinga okubanga agenda kuteekawo ekikolwa naddala nga mu myezi 16 egisigaddeyo okubanga akalulu ka 2026 general elections katuuke. Kano kaasuubira okubanga alwaninga gye gujjako, kati asuubira okuteeka action ku boodi eno, ku electoral board. Issue egambibwa nti Electoral Commission offices beenyigira mu kulya enguzi nga badiiringa ne national purity era ne bakoozinga loosi eteeberezebwamu okubeera mu bukadde bwa Uganda 3. Museveni abadde ajja akyogera ng'agamba nti ali concerned over the integrity eya electoral process. Emabegakaawo yanukulayo n'awaayiriza ne Opposition National Unity Platform nti beenyigira mu kubba obululu mu 2021 obwali banyibwamu akakadde kalamba. Kati azze akuba ekitongole kino ekya Electoral Commission ebituli. Kati so teweekanga wavaayo n'agamba munno agenda kukolamu enkyukakyuka. Olowooza Mwami Museveni ayagala kumatiza kakiiko baba Bannayuganda nti nno yakoze investigation nti National Unity Platform yenyigira mu kubba obululu mu 2021 y'ensonga lwaki ayagala kugoba boodi eno kugikyusaamu? Jangu mu comment section sharinga, subscribe.